tukwaniriza nnyo mpozi ate olunaku olwaleero kulikayo bulungi nnyo gwe ava ove ku mulimu gwo naawe agenda obugenzi ku mulimu gy'omunange ne tugamba nti sambyako obeere mpozi ng'ate otuuka. Nze Sula Ssenyonga okubeera ng'ate nkutwaliriza olunaku olwaleero. Mawulire si malungi bikanga babyereere ate mpozi olunaku lwabadde lwajjo essaawa zaadde ziwera ssaawa nga emu kitundu awo bbiri ate mpozi omuyimbi muganda waffe Master Parrot ate mpozi bambi emmotoka nemutomerera ku Northern Bypass awo ng'emasanafu yabadde asala kubo okusinziira ku musajja mpozi ate driver wa police gwe bakubidde ono nga mpozi yajjeewo omulambo ne bagutwala mulago mu ggwanika. Parrot abadde amanyiddwa nnyo mu kuba endongo obuyimba mu bumanyi bulungi nnyo mama w'abaana webale muliro kikompola nanca n'endala nnyingi nnyo. Ono nno nze twasinkana ndowooza mwaka nga gwa 2020 eyo twasinkanira nga bakyasoma Makerere nga bakola MDD ate nze nali mpozi ndi ku Uganda Institute nga nkola bya mawulire certificate mawulire ewa Mr. Mukokoma. Kakati eyo ne tukwatagana teaming up ne tukola music Pastor Parrot no Kuricha Hilda Mani nze Nampala Isufu then to joining ekibiina kya Abu Kawenja mu kuzanya drama nga bwe tuyimba Kawenja yali akola drama mu Adizido ate ffe nga bwe tuyimba nga bwe bazanya emizanyo twazanya emizanyo mingi nnyo omuli egyo literature gatta composer ate n'emizanyo gy'Oluganda eja set texts kakati eyo gye tusinkana tuze tutambula mu mpola mawulire mangi agabadde ku Master Parrot ate bagambye yagudde eddalu yakoze atya byonna nga tugezaako at least okulaba nga tumuzza munnaffe mu layini naye ebintu bigenza okwapeninga nga si birungi. Imagine nti emmotoka emukonye kinsanyusizza nti tafiiridde mu kibi. Omanyi waliwo okubeera nga obadde n'omuganda wo kubono Parrot abadde yafuuka muganda waffe ogenda owulira mu Bugundi bamutidde either mu kazigo ka ogundi ng'alina n'omukazi oba yabbye ne bamutta oba yakoze atya. No afudde musajja muyonjo accident Allah amugeredde bwatyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujja tubategeeza enteekateeka z'okuziika mama we abadde abeera mu kyanja kyanja ntinda mu ntindo omwo nga tunatingira boda ya kyanja n'entinda but ndowooza abeera akyali ntinda mwabadde abeera ne Parrot gy'abadde abeera ne mama we embeera ebadde temutambulira bulungi nga bwe bimanyi ebintu bino nti obeerako n'ebikustressinga. Bwe tuddako emabega by the time twasinkanya Parrot ate already baali balabagana dda nga baana bato ne Bobi Wine baali balabagana dda nga baana bato ne Bobi Wine. Ka Bobi Wine agenza okuyimba kagoma nga bakolako ku stage emu byoli omu ku basajja abaane maanyi mu Firebase n'amala n'avaayo nadde wa Chameleone. Bw'ava wa Chameleone ate naddayoko ku Firebase n'amala n'agowinga solo. So history mu music abaddewo nga musajja w'amaanyi though nti kinkubye enkyukwe kubeera nti bambi boli awo emmotoka bwe yamukoonye singa yabadde afunye obujjanjabi mangu oba oli awo yandibadde awona. N'okusinda ka video kendabye kabadde kalaga nti emmotoka emukubye n'edduka n'egenda n'afiirawo naye ng'omusaayi gumuvuddemu mungi abika kubye muto ku ttaka tazengulu Parrot naye nga Parrot ye muntu abadde ali simple and easy. Ontegedde simple and easy. Fena abaddeko naye ngwe tubaddeko naye aba Firebase baaliko naye nkugambye ye muntu olaba bano byani bagenza okujja already nga Parrot ali ku kido wali eri ekya Bobi Wine. Kibinyo
nti ate Bobby tagenda kuzika ku munywanyi we kubanga ali mu buwanganguse musajja wattu naye twongera okusabira maama ne muwala wa Parrot abadde alina omwana omukulu omu ndowooza n'akato wabaddewo omuwala we omukulu then wabaddewo n'akato bambi tubasaasidde nnyo Mukama Katonda ajja bagumya buli ekiteekebwa Katonda kiba kirina ensonga era kiba kirina communication gye kikuwa ggwe nga mukwano gw'oyo omuntu ne family. Musajja awandiika n'agamba nti okufa abamu bagamba mu Walumbe talaga naye Walumbe alaga nti buli bwabaako gwatutte ku bakwano bo baba oluganda lwo aba akulaga ndi ntutte ono nkomawo kunona mulala kati oyo omulala ayinza okubeera nga yeggwe oba omuntu yenna akuli okumpi. Master Parrot agenze takyaliwo ateekeddwa ku lukalala lw'abayimbi betufiiriddwa mpozi ate mu ggwanga lattu Uganda ng'ate abadde wankizo era ng'obaoli awo abadde alina ekifaananyi n'omumuli gwa Kaalinga eri abaana ba generation endala. Ate mpozi mawulire amalala olunaku era lwabadde lwajjo ssaawa 2 ez'okumakya ate mpozi ebisigalira bya Paulo Kafeero Job Munukunja Saafi yali muyimbi wa Kadonkamu after emyaka 19 ng'aziikiddwa oba ng'avudde mulamu bw'ensi eno baamugyeyo basobole okubeera nga bajjako DNA ku magumba ge bagende banoonye abaana ba Kafeero. Kino nno kiddiridde okubeera nti abaana bangi badde bajja beesomboola nga bagamba nti baana ba Kafeero naye nga Swaziniga ne bannaabalala 2 beefunza ddemaali ya Kafeero era nga bakolako DNA yaabwe neewandula abaana bangi nnyo ne balaga nti abaana ba Kafeero batono abaasigalawo banga 3-4 be balinga abatuufu abaasigalawo nti abalala si baana ba Kafeero. Kakati okusinziira ku mu ku bataata yagamba nti agenza olaba nga kisusse nnyo nga Swaziniga ettaka alitunza alimazeewo properties zonna azitunza azimazeewo bwatyo ne yeekubira endulu wa Balamu n'ayissuwinga order ne bakwatagana ne poliisi n'abasawo ne bagamba kaakati basimuleyo Kafeero kino kiggwa leero basimuleyo Kafeero n'ayita buli mukyala yenna ng'omanyi nti olina omwana mu Kafeero muleete bw'obanga mwana gy'oli nga maama wo yafa nga ebitambuza abaana mubadde bajjenga bagamba waffe maama waffe yafa ng'oba kimanyi nti oli mwana wa Kafeero naawe jangu olunaku lugenda kubeera lwakusatu luno that is tomorrow tomorrow lwe bagenda okubeera mpozi nga ate abaana bonna babajjako omusaayi. Bino biyingidde mu gavumenti tebikyalimu kugulirira okusinziira ku Balamu agamba singa tokeberebwa lwakusatu luno ojja kubeera nga tokyalina kyogamba nsi oba wejjeemu wekka. Abaffe ababadde bakyonyisa bannaabwe bo baana ba Kafeero batuufu oba si batuufu. Nayogerako ne Mugerwa ono nga muganda wa Kafeero yaŋŋamba ekintu kimu nti Paulo yafa tanjawulidde mu baana nti ono si mwana wange ono wange. Abasajja abakulu baalabanga abaana n'amanya nti ono mwana si wange ono wange era oluusi baakirekangamu mu biraamo biki naye kati kusinziira ku Mugerwa agamba nze Paulo talina kye yali aŋŋambyeko ku baana obula yandekera baana. Kati ensonga ezo Mugerwa zibaddenga wakati bati abaana bwe baatuuka okukula n'agamba abaana bakuze kyekiseera bagonjoole ensonga zaabwe ng'abaana. Era nono taata omulala watuuse okuvaayo ng'alaba awali ekijja nawo watundibwa awali ekijja nga watundibwa kwe kuvaayo n'agamba no kitegeeza wagenda sigalawo 5 ku 5. Omuntu nno atera okutunda ebintu ebyo oluusi ate si yabeera omwana omutuufu n'olwokuba amanyi bagenda muwandula gye bujja kyova olaba atunda n'akola ebirala.
Kusinza ku lawyer agamba kabasooke bagguse ekya DNA n'oluvannyuma ate bakwasaganye ebintu by'omugenzi. Kitegeeza ki? Nti buli abamu abaagula bandibanga baagula mu bukyamu. Neewuunya omuntu omusiru akwata ssente zo n'ogula ettaka. Chairman omumulaba mu mateeka atwaliwanga just witness. Naye ate singa ateeka sitampu ku kintu nga kiri forged oba n'ebirala byonna, ate omusango gumulya. Kati mwabawooza mbwa chairman just witness ne bwe batogenze eyo boy kibeera kifu. Kibeera kifu. N'olw'ensonga eyo okusinza ku lawyer buli yagula yandibanga yagula mpewo ku properties z'omugenzi Paulo Kafeero. Wandibanga wagula ki? Nga wagula mpewo. Kubanga ebintu by'omugenzi byonna tebikkirizibwa kutundibwako bw'obanga tebalina administrator. Kati essaawa yonna jjukira Paulo Kafeero tebaafuna administrator. Paulo Kafeero tebamuteerangako musika gwe bagamba nti ye musika, ate bano baamugaana ye gwalinga gwe yeerondera ebintu bwe bityo. Kati tewali kisobola kgenda mu maaso. Ate nze nakibagamba nti omuntu yenna bw'abanga afudde bwe mba temunamuteerako musika temusobola kutereera. Era nakigamba Mugerwa ne mugamba munoonye omusika omutuufu mumuteekeko. Nti omusika twamuteekako ne bamuggyako. Ndowooza kati mukyerabiddeko after 20 years. Kuba kati Paulo Kafeero ne bw'abanga yafanga aleka omwana wa mwaka gumu abeera akuze, myaka 19 abeera akuze. Aba yakuze yeesalira okusinza ku tteeka lya Uganda n'ebirala. Kati bataddewo ekibuli ne pressure byebyo ebivuddemu. Kakati tulindiridde olunaku olw'enkya kiki ekinaafaayo mu mawulire aganaafuluma. DNA egenda kugamba ki? Actually enkyale babajjako then results zijja kubeera nga zijja mu maaso awo oba kitwalamuko ku budde. Kitwalamuko ku budde bino already kati Balamu akiri wakati jjukira alina okulaga nti nkola. Teri bino byagamba nti bakoledde simanya wa batwala mu laabu ya government supervision weri nene nnyo poliisi na biki. Sisuubira nti Swaziniga alina ssente ezigulirira abalwasa abasawo poliisi ne ministry. Kubanga ne Balamu ye yataddemu ssente ezigenda okusima n'okuzaawo. Bo bachairman b'oku byalo bagamba tebateekangako mukono ku ndagaano yonna ku bintu ebiri ku kyalo okwo. Byonna omwana byabadde atunda nga ye. Era chairman agamba ndikkirinya emikono gyange emiyonjo, siina gwe nali nguzizza, siina gwe nali ntereddeko mukono. Swaziniga badde nga ajja atunda, abantu nga bamulaba ninga tebalina kyamumukolera. Kubanga abadde akeremenga nti ebintu byatunda bya kitaawe ate ye musika. Ninga ate omusika bw'obuuza bana balagama nti taata ye yalonda Martini, waliwo Martini Kafeero omulala awo. Oba yagenda nabweru omusajja wattu nga bye mutami. Ate nno n'abali ebweru balina okulinnya ennyonyi bakomewo. Genda ku Facebook, genda ku Instagram, agenda ku Blue Sky, ate mwanattu ogende ne ku TikTok obeera ng'otugoberera, obeere nga ate otukwasaganyiza ddala bulungi nnyo tulabe biri bitya, bitambula bitya. Biri okke biri kiriya oba tebiri kiriya, kyonna kye kiri tugenda kubeera nga oba oli awo tukwasaganya mpola. Kale amawulire mpozi ate tukyagako mu bungi nnyo era nga mpozi amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero. Olunaku olwajjo Honorable Mwanga Kivumbi yakomezeddwawo mpozi ate mu kkooti nga kye babadde basinga okwetaaga kwe kubeera nga yeeyimirirwa. Eno nno ekkooti teyakomezeddwawo mu kkooti ento eri gy'abadde agenda ey'e Butambala, obula bamuleese e Kampala
mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo. Jjukira bamuggulako omusango gwa butujju. Mwanga Kivumbi abadde akiikirira mpozi ate ekitundu kya Butambala era nga ye deputy president owa Central Region yabadde amyuka Bobi Wine mu Central Region era nga mpozi ono mu makaage wafiirayo abantu nga bakuba bukubwa masasi abantu abasukka mu 10 nga bakuba bukubwa masasi nga kigambibwa mbu baali babakanye n'eddimu eryokwagala okuyekera gavumenti mu kaseera ak'ebyokulonda era nga kigambibwa abantu bano balayibwako nga bakutte ejjambiya mbu nga bakutte amajambiya okusobola okugenda okukyankalanya ebyokulonda mu kitundu ky'e Butambala eyo era nga bwe baalinga boogamba nti balwanaganye ne poliisi badduka baasibira wa Mwanga Kivumbi poliisi nejja neebattirayo paka nakati tewavangayo statement nambulukufu ku bantu baafiira wa Mwanga Kivumbi nabaani abaabatta nabaani abakolaki nabaani abaabatta Mwanga Kivumbi ne banne kubanga fayira aliko ne banne abala 24 nga abiri ndowooza tebannakwatibwa naye abana baali bakwatibwa nga kuliko n'omwana omuto era mujjukira omwana oyo omulenzi apiruzi zaagendayo nnyingi nnyo bagamba nti bannaaye omwana mumwawule ekkomera mumuteeke mu kkomera ly'abaana kuba akyali muto temusobola mumusibira mu kkomera ly'abantu bakulu era bwe batyo omwana baamugjayo kyokka omwana gye baamuteeka mu rimandi home agamba nti ate wabi nnyo omwana ne yeesabira naga bannaaye munzizeyo mu prison kubanga ate mbonaabona gye mbonaabona eno ate ye wafu nnyo kati olunaku olwajjo bamusimbye mu kkooti wano eno enkulu ewandegeya ku poliisi ewozesa bakalintalo wano ewandegeya Davis Lewis Lubongo yango no SJ wa Secretary General ne Leader of Opposition Joe Ssenyonyi bebazenga mpozi ate bamweyimirira n'abalala 5 nga kwe kuli nabo mu kyalo bazze bamweyimirire bw'atyo ate mwana tu era Katemba yabaddeyo mu kkooti nti ate abawaabi ba gavumenti bazereeti bingi ebyakoleddwa nga tebaliiwo naye nga simanyi gye bigenda kuggwerera kuba nti munnange amateeka ge Uganda galina gye gasibira galina agakontrolinga kubanga abanene abali mu musango guno bannalukoola bamedali Sseggona bonna ne aweza okweyimirira bonna balooya Luwongo ya looya Ssenyonyi looya kati bwe balaba medali bannalukoola bani noze ekibiina kya NUP kyebimu ku bibiina ebisinza balooya abangi kyekibiina ekisinga balooya abangi mu kibiina kale tujanga tubawa updates ku bifudde empozi ate mu kkooti n'omusango gwa Mwanga Kivumbi batigwe kyoba omanya nti si birungi oli awandiika nga omwana afaananye mulirwana mu mbeera yonna era nga tukyaliko mu kkooti ate empozi military intelligence Major General James Birungi is among the witnesses to testify against veteran opposition politician Dr. Kizza Besigye in his outgoing treason trial. Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu bitundu by'e Kenya nga kigambibwa mbu yali agezaako ku tradinga abuli awo ebyokulwanyisa ajje amamule ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'okwagala okutta president w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Wano nno yakwatibwa nga jibwa Kenya n'aleetebwa emyaka kati tugenda mu 3 ng'ali mu kkomera. Azze ateekebwako emisango egy'enjawulo n'abeera ng'ateekebwako mpozi ate ne ba witness abalala bangi nnyo nga mwe mulina omusirikale omu erinnya ndyerabidde bannaaye. Omusirikale oyo yagamba nti yali mu lukwe era yali agenda okutambuza ebyokulwanyisa ebyo naye bamubuuza mu kaguli ebibuuzo byamuyitirirako nga bw'omanyi nti gavumenti esobola okukwata
ne bakuteekako omusango bwe baagala ne baleeta n'akulumiriza. Kakati nno mubalumiriza Dr. Kizza Besigye mujjukira waliwo bajjeno baali 6 oba 4 abaakwatibwa omwaka oguwedde nga kigambibwa abamu baali baagala kujja ku gavumenti, abalala baali bakozesa bubi ofiisi zaabwe ne bafiiriza gavumenti ne UPDF sente. Kati mu baakwatibwa mwe mwali ne Major General James Birungi. Naye ate ekyewuunyisa akatambi kakyusizza enzingulula agenda kuwa bujulizi ku Dr. Kizza Besigye. Mu Uganda buli kimu kisoboka, nti obakwata ne bamala ne bagamba okusonyiwa olina okuvaayo olumirize gundi nti yakola bw'ati, oba muntegeera nti yakola bw'ati nga tolina kyekikolera. You have to. Now, okusinziira ku biriwo tujja tuwa updates. Abantu abamu bayingira mu bintu bino nga balowooza bigenda kuggwa nkya. Kati akasajja kali akaasooka ak'amagye kalowooza bigenda kuggwaawo nkya, emisango ne giwanvu paka nakati akyali ku lukalala lwabo abaleetebwa mu kkooti. Ogweyo gundi nayo giyingira nga weetunze, ogiyingira weetunze, zibayita suicide deals. Nenzi baŋŋamba nti abantu bwe batyo bo bakuwa omukisa nti yakulaga nti it is an opportunity, kumbe oyingira ekintu ky'otomanyi. Mu bulamu buno tovanga n'ogamba nti ogenda ku ovuddeyo wadde omulimu gwa kulumiriza muntu. Boy, ogenda kufiira mu vita, ogenda kufiira mu vita gy'otamanyi na wajje ggwera. Tukyatambula ffenna mwebale kubeera mpozi nga ate mutuwuliriza ddala bulungi nnyo embeera eri etya, obulamu obusanze otya. Tubaayo eno ng'ekintu tukikwasaganya mu mpola mpola. Emirimu nsubya giri bulungi nnyo, obulamu buli bulungi nnyo, embeera etambulira ddala bulungi ddala. Kale nze Sula Ssenyonga tukyatambulira ddala bulungi nnyo. Poliisi olunaku olwajjo yavuddeyo mpozi ate neeyongera okuwa more light ku biki ebifa mu musango mpozi ate emisango bakunoonyereza okuvunaanibwa omukyala yaliko Speaker Parliament, omukyala AAA ow'enzo muyita Anita Annette Amongo, nga ono avunaanibwa musango gwa kubuli bwanguzi ate mpozi mu Parliament ewedde. Ono nno munnakibiina kya NRM era nga yali asuubirwa nti agenda kwesimbawo ku bwa Speaker ne mu kulonda kuno. Mukyala wa byewuunyo nnyo, mukyala wa mawulire agakoze, mukyala mugagga nnyo, ate mukyala munnabyabufuzi. Wano no poliisi evuddeyo n'egamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso, abadde balina bye batubuuza. Ne mubuuza ku security eri wa mukyala, ne bagamba nti omukyala oyo engeri gy'abadde Speaker Parliament ate still akyetaaga security nga ex Speaker. Omanye etteeka lya Uganda ligamba nti ex officio yenna ex officio njawamba buziza kuba babeera bakiika mu Parliament nga sibana ya ofuzi nga tebayise mu kalulu. Kale omuntu yenna bw'abanga abaddeko ng'asaavinga Vice President, Speaker, then President, oba n'aluwa omulalaawo n'abalamuzi be batya abo bali ku topu eyo, nti bw'abanga abadde asaavinga n'avaako asigala afuna half of omusaala gwe yali afuna. Bw'aba mu bujjuvu Speaker abadde afuna katugeze obukadde 5 buli mwezi, bazitemamu wakati ne bagamba avuddeko kakati buli mwezi tujja muwanga obukadde 25 n'ebirala ebigenderako nga bw'olaba motoka n'abakuumi n'ebirala. Kati noono naye okusinziira ku Lusoke agamba nti security akyagyetaaga lwakuba alina we yeekubiddemu endobo
ng'alinga alaga nti security baagijjeeyo eya poliisi deployment yabo gye baakola n'agamba naye ngenda kukinoonyerezaako ndabe oba ekyaliyo ddala. Awo ne ŋŋamba omwogezi wa poliisi abadde atya lwaki tasoose kwetegereza alabe ki ekigenda mu maaso, alabe kiki kyalina okukola ki okubeera mpozi ng'ate awa abantu bano mu butuufu bwakyo. Then mawulire gakyali mangi nnyo ge tukyakuwa era nga tugamba yonna gy'osinza okubeera ng'owuliriza oli w'amaanyi nnyo mu mbeera yonna eya bulijjo. Buli kimu tukisabira, embeera yonna entuufu tugisabira. Ebintu bino nabawadde even yesterday ndowooza story ekwatagana ku eviction ezikoleddwa ku abali bagamba nti beesenza mu ntobazi n'abali mu Lubigi. Ndabye omwana nga akwata maama we mutooro bambi, ndowooza baali bafunayo ku busente ne bagula around ne bazimbawo n'akayumba. Kati akayumba bazze ne bakakoona n'ekigambibwa nti bandibanga bakakoonye mu bukyamu, naye omukazi ng'ayagala kwesuula mu mmotoka. Omwana myaka nga 7 awo 6 ng'amugamba maama tokikola gita tugende. Omwana omuto, ebintu bya Uganda bino waliwo ekiseera bikutamira nti omwana ono wabadde wabakwata ka video naye ng'olaba singa omukazi oyo abeera yeesimattudde n'awalatuka n'agenda mu mmotoka, emmotoka egenda kukoona omukazi ekonereko n'omwana mu maaso ga kamera, mu maaso ga kamera. Oba ontegedde? Nkyebuuza enkola eyaliwo ebiseera biri ebyedda bwe muba munaasengula abantu, enkola y'okubaliyirira n'okubalabula yakomawa? Uganda temujagala mu bantu. Ndabye omukazi wa myaka 9 nga bamusitudde bwe bazzukulu be ng'agenda ali ku ashhadu. Atamanya ashhadu kanki kugambe gwe atali musiraamu, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kitegeeza ki? Nti omuntu oyo akkiriza nti Katonda ali omu n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye ng'oggyeko nti bwe kityo bwe kiri, abantu abasinga abeera ddiŋŋana ebigambo ebyo kubanga ennaku z'abaalaba nga ziweddeyo. Omukazi oyo omukadde myaka 9 gw'olowooza awo abaera yaguzeewo jjo mu myaka 10 gwe basuulidde akayumba? Nedda. Kitegeeza ki? Nti omuntu oyo bamumenye mu bukyamu. Naye tebasooka kudimaketinga nga bw'ogamba nti kubanze ndaba abayunira bateeka X ku nnyumba ezo, ne bagamba eno enju nfune eno nfune ne bateeka ku X, nti whereby nowa tractor agenda okujja okumenya ng'amanyi w'alina okukoma ennyumba etaliko X tagikwatako. Mwaba Lubigi State Council na biki temwadimaketinze? Temwadimaketinze? Ebyo nabikyali bibuuzo okuswala okuli awo. Obulumi ddala tewaliwo bantu balaba bulumi buli mu bantu abo. Tulina abantu b'ekiteezi, tulina eviction eyasooka eya Lubigi, katulina eno phase 2. Phase eyasooka nalaba omugagga kye yabawaayokko ku Mityana Road awo Ajani simanya eyabawaayokko. Waliwo ebintu by'ogamba nti naye Uganda eno tetuuso tulema
Uganda tetuso tulema. Uganda ekyali yaffe si yaffe. Abato bakaaba, abakadde bakaaba, n'abavubuka bakaaba. Niti wali wayamba. Andi abantu bali okke bali abanywa beebaka. Nalabyeko omanyi bagamba nti anyway ekyo kankireke. Mu mawulire amalala waliwo ka video akatambula ba story etambula nga story eno abamanyi generation yaliwo ebiseera ebyo the millennials mumujjukira bulungi nnyo Mulindwa ono yali manager wa Obsessions. Obsession kyali kibiina ky'abaana abawala abazanya katemba omuluzungu ate nga bazina. Ndowooza kye kibiina kyo ekyatandikibwawo especially nga kidansinga mu videos ne ku stage nga kizinira abayimbi abalala nga kisasulwa. Ng'ogyeko ebibiina ebyaliwo ebiseera eby'amazina amaganda oba traditional bibiina ebyaliwo ebiseera kati bano baali bazze bazine nga bakola contemporary dances n'ebirala. Abo Obsession. Kati eyo group yalimu Bashiba, Basharoni O n'abalala. Mulindwa eyali agikulira. Kati Mulindwa abaana be bakula ne bamwewaggulako ne bagenda, Bashiba batandise okuyimba, Basharoni O n'abalala bano ba Erin Lukoma bwe batyo yayiya businesses endala zakola. Wowulirira bino abadde yakola business y'abamalaya abeetundira ku mutimbagano nga yabapangisiriza apartment n'agiteekamu ne bu studio. Bano basobola okukolera zi lives zaabwe nga bali bwereere bakulozaako, balinza okulaga ebbeere, alinza okukola atya. Kati asiimye n'agula. Okusinziira ku baana bano bagamba nti basinga kuguza nnyo bazungu kubanga bakolera mu dollars. Kati poliisi yazinzeeko amaka gaabwe ekyanja era okukakkana nga babayodde abawala 27 abadde bakola business eno. Simanyi oba balina gwe baafeze oba oli yawulidde buwulizi nnugu naye okusinziira ku mawulire nga Rachel Kawala bw'agambye Mulindwa ne bagenda muvunaana gwa human trafficking, kukukusa bantu. Naye abakyala bano bonna bakulu bali above 18. Simanyi gye biggwira amateeka mazibu, but ebintu ebimu ebisindiikiriza abantu mu kukola businesses ezimenya amateeka kwe kubeera nti embeera tebeera nnungi. Njagala kuwa kyakulabirako. Omuntu bw'akola edduuka lye, State Council egenda kujja emuwe license, URA yejje n'ebirala. Kyokka nga n'abagula nabo tebalabikako. Obukakulizo nga bungi nnyo obukola business, obale ne landlord rent gwakujjako n'ebirala. Kati ne weesanga ng'omuntu singa akola business ye kati nga bw'olaba ya online, omusolo gwasasula guli gumu gwokka gwa data ng'ate asobola okusasula emitwalo 15 egy'omwezi n'abayungako bonna emitwalo 15 omwezi ne gibeera nga kisobola omukolera obukadde 10 omwezi ng'amaze n'okusasulako ba service provider. Oba kitegeera ng'amaze n'okusasulako ba service provider. Now embeera bw'ebeera nga eri awo, kitegeeza Uganda erina ebizibu bingi nnyo. Nze nsaasidde abaka ba palamenti abakyalimu ensa
bye mulina okuyamba bikyali bingi nnyo. For instance, bantu abagobye mu Lubigi, bantu abagobye ku kkubo ng'abatembeeyi ne kiosks baziggyeko kati n'abakola business ng'ezo, kuba abawala basinga option gy'abasigazza bw'aba nga si wa mutima mugumu nnyo gy'abasigazza yakwetunda. Kati weekanga abakazi batungamu bati okugamba nti okofloatinga ngende ntule ku street likyuki kati bw'afuna connection wezityo ate ng'ebyo bibaddewo era up to now ezo business weziri. Bano bakugambye basobola okukola nga ba escorts eri ba ministers ne ba minister babagula no baba VIPs. Olaba muntu kutambula muntu weeru n'akawala akanyirira, olaba muntu kutambula genze ku bizingo bawa n'akawala goloza girlfriend yo kumbe yamupangisiza n'amusasula 4 days 5 days ng'ekibatutte kwegatta. Okitegeera ng'ekibatutte kwegatta. Abantu bakola ezo house parties abaana be batwalayo nga basasuddwa bagagga beyagaleko. Mujjukira eryato eryagwa mu nnyanja erya Tempura Omona, kigambi wambu bonna abaaliko kabeere bagagga kabeere baki baalira balimu ebyo bintu byakwesanyusa kugenda kusanyukira ku bizinga ne nannyini lyato nga naye akimanyi nga ne baavuga naye abamanyi. Oba ntegeera. So kati ze business abaana Uganda ze baasigalira okukola lwa mbeera gye tulimu economy nga eri high, cost of living is high, emisolo mingi, alaba business nga agitandika nga temufunira. Naye nga yenga yeroni komanda tanakubwako kya Mulubaale yabinyise mu nsuwa. Kakati nno bw'omala okuteekayo comments ezo ku pages zaffe njagala tu discussing ku story eno. Mpa comment yo. Ani mutuufu, ani mukyamu? Company etwala sente oba ya security ya SGA, security company, batomedde omukyala w'olubuto. Okusinziira ku witness agamba nti abavuga bano bavugisizaamu ekimama ne batomera omukyala w'olubuto naye teyafudde, abadde akyali mulamu. Bano badde bagezaako okudduka ne bakwata ku video ne basalawo bakole ki, bakomewo. Omukyala nga agamba embeera si nnungi. Abaliwo ba eye witness abalabyeko bagamba nti omukyala ono mumutwale mugende waliwo eddwaliro bali balifaalingako asooka akeberebwe nga temunneeyongerayo. Kampuni ya SGA egamba nti nedda ajje tumutwale mu ddwaliro after okubanyigiriza ennyo. Okimanyi bulungi nnyo omuntu asobola okutwalibwa mu ddwaliro ne bamusuula eyo bo ne bagenda ne bakola ebyabwe. Kati twebuuza, bamutwale mu ddwaliro oba basasule sente ddala eddwaliro ba witnesses n'omulwadde we yeesiimidde abeere nga akeberebwa ajjanjabibwe mu ddwaliro dhani bo bano mukwata bamutwale bamusuule e Mulago. Ekyo kibuuzo nkikulekedde tubuulire tubikoze tutya. Kiyitiddwamu kitya, embeera eyitiddwamu etya yo nga bw'ogiraba n'oluvannyuma genda waliri ku pages zaffe otubuulire. Sijja nakwera mpozi ng'ate nsukka wano eno mbere bulungi mweraba.